tubalaba inefe twali tubalaba ale kasajja go walaga man tukyali mu kiyongobero ali kale kino kikugamba n'oleeta abantu 10 n'obasiba emitwalo 5 buli omu akubulira engatto gye wali oyambadde teri yagiraba abantu VIP wagifuula ordinary muganda wange walaga amaanyi naye simanyi omanyi nekimpezeza request nzije nkubongeko kibanda simanyi lwaki abantu bateekawo embeera abantu batandika mpola ate Timo toyagala kibanda amanya biki video zifuuse video abasajja ke batandika okunkuba nemagamba nange na drop yasooka eya kibanda nze yagikuba drop nga kibanda je Dubai ate embeera ntanga saagala kibanda nanze abadde wano tukuwa abantu kibasiru sebo ino bawe nembeaje wateekawo ojuka mwantu kene mukwano Timo nkulaba video zange oziraba muganda wange walaba nina embeera gye nalitaddewo nti ino abantu just baagala okwawula yawula mu mawanga okitegeera kutambi era kyobola ngambe kanguze ku CEO aleme kubeera yagambe akasajja kali eyo Dubai tekandiimu manya biki muganda wange mukati kolaboti ama Dubai nebiwagu okitegeera nebiwagu era betematemamu aba east n'aba west kati nze nabasirabe nanjaga olaba nange nanjagala kubajala tofi era baaliwo nga baagana bookundaba naye ngaate gyo kalinamu babbatantu etegedde kadi eno jala kalima babokisa ate gyo kabalinamu embeera jjukira ababogi tebasobola kukwata tebasobola zikwasa era nange n'abatali bange na misinga naye nga njaga okubalaba nagamba nolaba ono segera kati nene kikugaana kujja n'oyisambuyisa gaali kibanda eyo tewamalayo sola naye mpozi alirikanawe nga tewamalayo watya ani kati nze nkukuyo maba kina nze n'olumba lwenganye mukutaweta Proud African nyiza n'obutawuta nebikubira ezikulive wano kuba nange lunnyumira jasi nkulagane janyi ensi yange 5 nze singa mbadde njakulinya endege singa ensi njetolodde kiri naye kano ka Uganda kanyuma nawe kituufu okimanyi owaayi Uganda yenyuma naye ne sente zinyuma Uganda olina kubanga ekintu n'engeri okibatisamu engeri ey'enjawulo gifunamu naye fe abakyagiriwa obuyiribi tekiggwa bulungi edolemezaamu togamba singa tewali Dubai tewali gaggawadde osanga muganda wange obanga wakanya enteeka za Katonda ssebo oba olina kubeera mwavu koma Uganda obeere yala ssebo no kibanda buli omu omukisa gwalina we guli amadubala yajja Dubai sente ne zigaana naye ate nadde Kampala obulamu ne butereera buli omu alina omukisa gwe we guli kati kambuuze namwe nyini oli owoza oloonya sente nokimanyi ogenda kuziba kati ozimba eno osozimba yeeyo tetusobola kuzimba eno koze naffe eno si waka eno tunoonyayo bunoonya capital kudda waka koze waka ewasinga kunyuma nade mwafulayo waka sebo otuuka eri akanikane kakana okuzo lyankale agamba sebo ndigwo kalumbi ewaabwe kibanda ulira nokugamba kati gwe kafala Uganda ekulemye otuuka eno ani kati alien wetwakuliranga omuntu okulinnya ennyonyi kyamaanyi naye kati kyafuuka kya bulijjo naye kakati kubamu kyamaanyi sebo omuntu alinnya endege nalowooza agenze mu magezi tekisoboka kalukuyanja atwala bakadama nga tolina yadde ekintu n'ekimu ne bakutwala butwazi ku ofiisi ne bakukolera buli kimu n'otambula ekya kati okulinnya ennyonyi kyafuuka kya bulijjo naye just kyolina omumanya Uganda tegobeka baba tegobeka Uganda mulemezaamu ne mubaamu n'akasente nga weekali muganda wange 5
Kubaga tomwana ateberezaamu ajano mudungu na batisa cha batisiza nafune emitwala 5 kakadinala banga ekiro kiribwe kiti tesaga abantu bankwate bubi kiribwe kiti nze nga nsizoole ya muntu agenze kunoonyaamu era olumu mbeerawo nenyolwa nendaba nga babanyinaffe abasobezeddwako biki mu mbeera jukaba abakazi banafunafuna ddala babeera e Dubai eyo baba nga kikuyuguddemu eno ogamba mwana teri success etaliiko kutoba fena naffe ino Uganda tutoba so tetuli ku kakeeka boy of course okitegeera era wembeera nga nyumiza omuntu just stories ze Uganda ayinza olowooza oba abasajja bo basama tomanyi kiri eno naye nga bwe bagamba nti bwemu waali walabira enjuba neki n'omwezi kati buladi mwena kulemezaamu alhamdulillah ebirungi tujja kubya proudinga n'ebikizeemu tujja kubeerawo nabyo tubyogereko mu ngeri emu oba endala naye abantu obusungu nga bungi olaba kibanda abantu ebatukyayo abantu kati abantu amanyi sikwagala abantu amanyi sikwagala okwagala naye kati alyerize kuinako buzibu ki abantu babeera nga balaba nedda ssebo abantu nze Justin namu abantu bange betakolagana nabo ku social media buli we bakulaba ng'oggyeyo omutwe nga bakuwa bakuteeka ku ludda luli baagala kutukoonya bukoonya bifuba na bange naye nga batusiimawe bano omulimu gw'okola ffe ng'abalabira ewalera abatulaba nsi ne bekkaanya tusiimira ddala oli wanjawulo mu ngeriyo mbadde tutudde olwaleero vidiyo mbadde waliwo ka vidiyo akatrendinga mwabadde ku live yesterday n'osooka orizoninga akasajja n'okalabisa nga kabigere nnyo naye alaali geto webanga esobola okurezinga abantu nga gwe CEO alayi maanyi ddala abantu bajatandika oturesenga mu ngeri yaffe tetulina kumala kwesiba mataayi tetulina kumala kwambala bulungi oba kuwunya bulungi oba kusiba kaviiri kaliko okulabika nga tuli bagezi ne mu nkwacyo effe n'akakofiira n'akasawo tulabikirayo era nga tuli bagezi era buli omu yagambye salute pangani forest magezi walabisiza akasati omuntu n'akugamba ntimwana wange ennomo gy'okuba ng'eyinza obutatuuka mwaka gujja n'omugamba ate nze nkoma guno okuyimba ekyo badde okyogerako ki alaali respect in all aspect kyali wange gudo ali wange gudo waali mwana ali mu kuyisaamu naye eggaali ye mbonako mpolampola abantu bagala kunkyaya fango ni forest sikitegeka kibanda munnange fere tulina buzibu muganda wange badde nzize kubongako webale nnyo byonna tusiima one love katusabe oyongere okubeera bigger and biggest wagawaga yaliko kati wagawaga etwendi mpola mpola naye nga baŋŋamba mwalya